mukuwaliza balungi nnyo mukukokera emisango balungi nnyo abaana bano abali wano babadde basaawa mu bibanja by'abazadde baabwe nabo bajja ne babakakatikako nga babadde balina omuntu gwe batiisatiisa okutta bangu nnyo okudduka buli wamu nze ayogera kamwa koogera nina obukakafu nti tetugenda kufuna bwenkanya eri kitongole kiramuzi Kalembe Dorothy Nyabo Honorable Minister nze ndi mutuuze ku kitundu kino okuva lwe nazaalibwa ekibanja kye ndiko kye bangobako taata wange yakigula mu mwaka gwa 1952 ne tikiti z'obusuulu we zikola ki weziri era kye kibanja kye tubadde tukozesa nga tulimiramu abatuuze bano boolaba wano abali kuna ebibanja ku ttaka lino beemanyi bonna kakati ekitutte nnyo ye munnaffe oli okuba ye ng'akola ebibye nga ffe tetukyalina kye tukola omanyi abaana security ebeerawo nga tolina mmere buli kimu kyonna kitutaataaganyeeko ebisolo tetulina kye tubiwa abaana tetulina kye tubawa n'okukima obukimi amazzi ku luzzi ntalo maama wange nga ngoberera bunnanga abadde waggulu ensonga zive mu kooti maama otuulo otutereeze ne nannyini ttaka gye tetuli beetegefu okuwuliriza kyagamba ng'amateeka g'ow'ekibanja bwe gagamba bwe kuba kwegula kubeere bwe kuba kuwa busuulu tujja kubuwa lwanatusalira bwe tunaakola ki bwe tunaamuwa naye tetuli ba tresipasa nga bwatukola ki bwe tuba nga omusenzi ow'ekibanja amanyiddwa mu mateeka tumanyiddwa nyabo kye tusaba tukkirizibwe tuddemu tukolere ku bifo byaffe bwe tugenda mu maaso n'ensonga endala nze namwandu bulega ndi mutuuze kuno naye nnumbirwa nnyo n'olaba omuntu eyali ku kibanja okwo ng'agobeddwako alina abaana alina buli kimu kyonna naye nga talina mmere wagijja owulidde talina waakola kugula kawunga kugula ki naye nga yali asobola okwerimira emmere nze nnumirwa nnyo maama wange ndowooza oli muzzukulu nakana mbadde nsaba busabi ebintu ebyo byonna okuddayo eri ewa pulezidenti ewaani mbadde nsaba mukkirize abaana bange bano bonna abali ku ttaka okwo balime enduulu zaavuganga ne tuva emitala eri nze ndi ku ttaka lya Kasedde enduulu zaavuganga ne tulumirirwa ne tujjanga naffe tulwaneko bali baddeyo obuvune buno nabwo bufuna nalinnyamuka nnya naye saafunayo buyambi gamba nti oba banyige kugulu nfuneyo ekkere abantu beesibye nnyo ku judiciary bw'oyisa amaaso awo mu kabira waliwo ennyumba y'omulamuzi omuyita Yasini Nyanzi oyo yaliro actually kankuyo ka brief kato n'abantu minisita oyinza okuwulira 2018 kino ekintu kivuddemu 80 in as others 80 ettaka lino nga likaayane now that gentleman yabadde nga lawyer w'omukulu oyo kati yali promoted n'afuuka omulamuzi kati yakulya ndowooza amataka muki kakati mbuulira omuntu bamuwaaka opposition gye bamuwaawo waali mu kuzimba yalinga bw'ogamba nti okay kakati justice si gy'ogenda ofuna mu kooti ng'ate abagigaba bebaagabana tukimanyi nti okusinziira ku pulezidenti kye yalagira bali basigale eri namwe musigale eno ng'emisango bwe gikola ki bwe gitambula nga bwe tuwulidde nti bali balima mwe temulima ate nga mmwe bangi temulina mmere abaana batandise okufuuka abayaaye ku byalo temulina yadde sente zisobola kubajjanjaba n'akasente ka right honorable tekatu kati nga minisita w'ebyettaka nja kwogerera nja kutegeeza mukama wange nti nga bwe yasalawo siina tteeka lyemmenye n'emisango gikyagenda maaso tugirindiridde naye namwe musobola okuddako ne mulima ebintu ebitali
ekyawuliriza emisango ng'ensonga buli omu amanye ekibanja kye wekiri kalawo kubwali kwe bagenda mu maaso ne bakola ogwo gw'okuzza namwe muteekemu kasooli tewali kuzimba banga bagambye ebintu ebitatwala bbanga ddene nga bwe tuyimbeerasina security muvunanyizibwa okulaba nti emirembe n'obutebenkevu bibeerawo kubanga ffe betujja kubeera ku bantu betutagenda kuwa mmere nga tebalina we balimira ate ebibanja byabakuweebwa pulayini bisita bannange temwambuka eri temukola provocation nemwambuka muyita sagala abakulu webali temwambuka webale nnyo maama